Ssegirinya Muhammad bwe buliwe nagenda nga mukomera nga ga Mr. President tukuwa ekitiibwa tetwagala kutobera abakulembeze botuwadde naye omumyuka we yatusiba. Byenjogera Honorable Ssewannyana bya bulimbo oba bituufu? Bw'oba osobola semberako wano. Just confirming byenjogera bya bulimba oba bituufu. Nsabo kankwe eddakiika emu osubstantiating ebigambo byange bino kwani yali abasiba. Yanzege President wamulajaniranga nga tumugamba nti President ebintu bino byali Masaka. Masaka wali abakulembeze be NUP. Naye lwaki ddala bajja ne bakwata faabe mu kibuga Kampala. Ekyokubiri nga n'entambula y'enneeyisa y'abakulembeze baffe abamu naddala mu kitundu ekyo teyali nnungi ng'ogyetegereza obulungi nga bw'obigatta ogatta n'ogamba nti mukulu walabika waliwo akatagatta bulungi. Waliwo ekitatambula bulungi kirabika abakulembeze naddala abaka bava e Masaka babimanyi ku bintu bino okutusinga. Waliyo Honorable Mpuuga ne wabeerayo Honorable Bwanika, waliyo Honorable Nakabuye, waliyo Honorable Kayemba Solo, waliyo ababaka abalala bangi naye ng'okusinga yali atukulembera mu Parliament ebiseera ebyo yali Honorable Mathias Mpuuga. Ne bw'okoma I understand si buli omuntu alina alonga gye nnyina naye bali kwewaayo n'obaako kyoyita. Babannyonnyola seetaaga bannyonnyola baani abakolagananga naffe. Mumanyi eyali amyuka, mumanyi omubaka ava ekimanya akabonera n'abalala. Naye ate ekyennaku nti bakozesa ne bannamawulire, mwe bannamawulire be baakamala okuba emiggo, mwe bannamawulire be batakkiriza kola mulimu gwabwe. Mu bannamawulire be baasalawo okukozesa mwe mwali omwami gwe bayita Farish Magembe ngono yabakulira. Ne mubaamu omukyala gwe bayita Zainabu Namusaazi ono nga wa NBS. Ne mbaamu omukyala gwe bayita Gertrude Mutyaba yeddira Lugave ono nga mukozi wa NTV. Ne mbaamu omukyala gwe bayita Margaret Kayondo ono mukozi wa Radio Simba. Ne mbaamu omwami gwe bayita Mukalazi John ngono bodyguard we yali omumyuka wange. Ne mbaamu n'omwami gwe bayita Lubega Drake ngono bodyguard we yali omubaka waffe wakimanya kabonera. Bano be baatwala omusango era be ba agent. Kyanzizizaamu amaanyi kubanga ebiseera ebimu batukozesa nga tetumanyi. Ogenda okulaba abasemu n'ogamba n'olyoka obivaamu. Olunaku lwajjo nabadde ntunulira amawulire nga ndaba omwami gwe bayita Farish Magembe ng'avuddeyo n'abeesamba n'agamba twalopa musango naye ate tugenda okulaba omusango gwe balopa nga bagutaddemu ebiso bagutaddemu ne tumanya nti kati bino si byankayana wabula bino byakunoonyayo batulugunyiza na kuwambira abantu. Njagala okumusaamu ekitiibwa omwami oyo kubanga yabadde ne confidence eyogera amazima. Omwami oyo gwe bayita Farish Magembe era nga yakulembera abannamawulire aba Greater Masaka Journalist Association. Ekyo kyongera okulaga nti mwe baganda baffe be bakozesa kyanaku nti temumanyi you will never be one of them. Tolibeera omu ku bo. Never. Era be bakoze muganda we Edi Mutwe naawe banaaba bamaze okukozesa be bajja okukola. Ono omwami Farish Magembe yavuddeyo nayogera mazima. Oba oli oluvannyuma lw'okulaba nti Wakabi smart actually ne ku lunaku olwo lwe bagamba lwe twali nabo mu kuziika ate ye smart teyaliyo ne Masaka. Ne kuba balaba ebifaananyi gwe balaba nga ali ku gaadi then ne bagamba n'oyo naye alina okuba yaliyo nga teyaliye Masaka. N'ebirala bifaanana bwe bityo. Njagala okuvumirira abaganda baffe be bakozesa. Munajjukira kambajjukiza ebigambo bya muganda waffe Ssegirinya Muhammad. Kya mukisa mulungi nti ne Honorable Allan Ssewannyana naye wali wano. Era ujjukira emboozi gye twanyumya
nga muli mukomera. Malwa byonna tewali musango gwe bagenda goberera kubanga tewali musango. Baleeta emmundu ne baziteeka mu parliament, ne baziripotinga mu parliament, ne baziteekaawo bannamawulire ne bazikuba ebifaananyi tibasanze nange emmundu ezo teziddanga mu kulabika. Emisango gye vunanye bannaffe bonna be bakwata tegiddanga mugobererwa nga mwe mulina ogwa treason gwe baali banvunaana mu Arua. Era mbakakasa n'emisango gye bavunaana bano bannaffe bonna egyasibya abo Banubian egyasibya ffenna tewali musango gwe bagoberera kubanga tegiriiyo. Naye bannaffe babatulugunyiza, babataddeko obuvuno bw'olubeerera, babonoonya amaka n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Njagala obbategeeza abaganda bange, mmwe abali mu bikola olunaku lugenda kutuuka mugenda bisasulira, oba weetuli oba tetuliiwo, oba weemuli oba temuliiwo. Bwe muli ba temubisasudde pasonale mubisisasulira nga muyita mu baana n'abazzukulu. Naye tetugenda kaaba bukaabi. Njagala okweyisa omukisa guno okubajjukiza baganda bange mwenna eno ensonga temugirekera NUP Kyagulanyi ne bakulembera nabo. Museveni ne gavumenti ye baagala obbateekamu endowooza nti bw'asitopinga Kyagulanyi bwe yeetooloola ne bulungula Kyagulanyi ne banne olwo aba abasitopinze okukola kye mulina okukola okwenunula. Mubalabye bwe mutunula emabega kwaka kanaala bataddeko kamera, emu etunula mu ofiisi yange endala etunula wano. Bazitadde buli wamu. Ewange gyensula bataddeyo kamera. Naye Uganda si yenze. Uganda tuli bangi nnyo. Nzize nga mbagamba ne ku mulundi guno mbagamba nti buli omu akole ekyasobola, sinze nnyina obbawa olukusa okwerwanirira bassebo ne bannyabo. Njagala okwebaza Abannayuganda abatandise edda. Nina abaana bendabyeko ejjinja, nina bendabye okwetoola ensi yonna. Kola ky'osobola ate kikole kati. Bwe bakiremesa olwaleero sulanga opulaninga enkya ky'obookererako. Bwe bakiremesa enkya sulanga opulaninga luli ky'obookererako. Mu buli ngeri yonna gy'osobola. Ab'e Kenya basakisidinga kuba baali tebalina ani gwe bayinza kwetooloola. Don't leave it to us. Everybody should be involved. Mukola omulimu gw'amaanyi nnyo. Please expose these people. Ensi yeetaaga okumanya bonna abali mu bakolako ebikolobero bino, okuviira ddala ku balamuzi be bakozesa ng'omulamuzi w'e Masaka gwe bayita Abdallah Kayiza. Ye mulamuzi eyabadde alina okusindika Edi Mutwe mu ICU mu ddwaliro mukomera. Ye mulamuzi omu eyasindika Smart n'Akireewo ne Gaddafi mukomera nga bamaze otunugunyizibwa. Ne Edi Mutwe ku mbeera gye yabadde afaananamu ne DPP. Abantu abo mufune gye bayita social black book mu banootinge, bamanye nti obaddi bagenda kusasulira ebikolobero bye batukoze. Njagala okumaliza nga mbajjukiza bassebo ne bannyabo, tewali muntu akola bikolobero ku bannansi n'agendera awo. Ne bwali badduse ng'agenze Bulaaya ajja kunonebwayo. Ne bwali badduse ng'agenzewa ajja kunonebwayo. Ne bwe mbanga siriiyo mubanoonyanga ne mubajjayo ne bajja ne baanukula bye bakola ku Bannayuganda. Mbagulu nga mbasaba nti temussa mukono tudimandinge, tulwanirire, tutekewo embeera yonna esoboka mu ngeri yonna esoboka okulaba nga muganda waffe Edi Mutwe n'abasibe bonna abaasibwa awatali musango nga bayimbulwa. Mwebale nnyo, mwebali eddala kumpuliriza.